Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwenye baganda banga basiba okusinza mu nsi ez'enjawulo leero lunaku lwa 12 okuva ekisibo kino kyatandika era twagala bebaza ennyo okusinza gye muntu ayinza ko video eno giraba nga ennaku ziri mu 13 because video tuzikola nejjanga muzaa ku different time frame ate ne mu nnaku ez'enjawulo ne ku n'emyezi egy'enjawulo. So mwezi gwa kisibo gwa Ramadan njagala bagamba Ramadan Karim eri baganda bange mwenna abasiraamu mu nsi yonna. Njagala okuddamu nga mbalamusako n'ekiramusa ekisingayo nga mbagamba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muntegedde bunyo kale alwaki njogedde bwentyo because nakuleggo nalabye ku basiraamu abawanda omuliro ng'ate bali mu kisiibo. Kabako si musiraamu eggulu yawanze omuliro ng'ali mu kisiibo akwate yawe mudde yanywedde amazzi teyanywedde mazzi. Musajja wange King Saha ontegedde bunyo naye yabadde mu kudigida mu kusanyuka mukuwogana naye yanywedde amazzi teyanywedde mazzi. Ekyeza munasajja wange eddiini yabakola ki bagimanyi. Onjagala otwalire omukisa guno okubuuza ku musajja wange amanyiddwa nga Dax Cartel ogamba otya momo ate obawo so mu kisibo ne bakola emirimu tebalina busibo kitegedde ne momo tuweeyoko ku mwana biri ebizibu byabaawo naye munnange guno omwaka ekisibo kino tukiveemu nga oyinettu Lawrence Amante esazawe netuweeyo ku mwana musajja waffe emikolo twagikola ne tutegeera ebizibu ebyagwawo otuweeyo kaakanaawo just magezi 1-2-1-2 naye nga njagala okubuuzaako momo ne Dax Cartel mugamba mutya Rema ne Hamuza mugamba mutya nammwe mbabuuzizaako naye katuddeeko ku mboozi glogadde masanyu still era King Saha yavuddeyo n'alaga amaanyi mayitirivu nnyo. King Saha shows power on nomination day. Amaanyi gano nakoma galabanga omukulu Bobi Wine agenda nno naye empapula ze era ekyambogo ku nomination mujjukira mu biseera bya COVID awo 1.5 years ago era nga amasanyu gaali mangi nnyo era nga nalabye nti nno abayimbi bano baina ensasage gye bataddeyo ekikyo bakitaddemu ebbugumu n'amaanyi. First of all from the motorcade eyamuleese nga King Saha yabadde ya motoka almost emotoka 10 ez'abayimbi ab'enjawulo nga naye yemu ogitadde. Secondly kuba bodyguard katono ne police bagana okuyinga abalooza beekalakaasa. Manyi National Theatre is just adjacent ku parliament ya Uganda, so aba parliament badde beeraliikidde nga gamba what okungubaga ate kuzeemu kiki olanya tugamba nedda abayimbi bagenda maaso era security yabadde very tight awo era nga nakulabidde ba bodyguard ab'enjawulo aba Spice Dana ne nkulabira ab'oku National Theatre abasirikale aba counter terrorism nga abakuuma ne nkulabira manager Rogers kugamba manyi gabadde mangi nnyo era n'ebbugumu lyabadde lingi nnyo era we nakulabidde omukulu King Saha nga awaga nga ali bwate mu bbanga nekyo nadde nnize kulabayo candidate omu avaamu engatto nga Amuliyat ne King Saha engatto yabadde agisibye ng'aginywezezza Spice Dana nga amwolekedde naye ng'aginywezezza nakulabidde gamba gabadde masanyu naye anyways Khalifa yavuddeyo n'agamba olwokaana aluvuddemu era yalwekedde mwana muwolenzi King Saha era kakulage nga ebyabadde wali ku National Theatre tujja kuba tukwatagana nto olunaku olulala. Amanya yenze King Smith always yabeera ku kamera behind the scenes ng'agezaako kubanga kutuusako ebifaananyi ebirungi bwe biti bwe babisobyeko banaye mutusonyiwe naffe tuli bantu tusobya naye nga temwendabira ekikulu ekisinga kyonna mugende maaso musubscribing wano ku channel yaffe ate tubeere nga tuweza emitwalo 10 tubuzayo nno abantu batono nnyo okuweza emitwalo 10 so musubscribing ate tubeere nga tubaweza tubeere nga tujja gye ate twongere okuba nga tubebaza ate 10 nampeera bankumire temwerabira bannaffe aba King Montage Studios wali enankulabye bibakafulu b'okkuba ebifaananyi ku photoshoots ku mbaga ku kwanjula ku kuyinjirwa oyina movie oyagala kweditingira mukologo genda oyagala kukolera graphics bipande byakuki byakubizimbe genda wawe nankulabye waba bakubireko ku 07021045 oba 0777 that is 023405 ojja kuba obafuna bulungi nnyo ate 10 nampeera bankumire kataba Amanyi King Saha ge yalaze ku National Theatre ate tukwatagana olunaku olw'enkya. Don't interfere with my work. I'm directing. What about your what do you say? Let him even here, no problem. Listen to
This one is going to select him one car. Yes, one car. Others are going to pass. Yes. Thank you so much. President wange muleso wawima tewali kirala. Conquer of the New Empire. It's time to legalize our business. Legalize our business. Anyway, for order, we're striving hard to perceive ourselves as organized. Edison, please have your entourage sit in the tent, and then let's give the candidate a chance to go through the necessary steps. I'll then hand over the microphone to Isaac Kasuku, with the Mtuabi Rotanga, Mata Inogenda Puntiko, it is around and we have to control. DJ, kumenyimba za Saha. DJ Paul.
ekisookerwako kati buli ajja lukalulu gyamubuulireye otyo yambadde kwava kuba dijje bwe tumala after 5 minutes okube ssebattanga tugenzi Nyimiridde mu maaso gammwe nga former president. Nyimiridde mu maaso gammwe ku lw'obumu. Nyimiridde mu maaso gammwe ku lw'enkolagana. Tugenda kulwanirira amateeka gaffe ng'abayimbi. Tugenda kakasa nti okuyimbwa kutwalibwanga bizinesi n'olaba emirimu emirala. Tugenda kulwanirira ekitiibwa ky'omuyimbi. Era omwana wa ghetto yenna aliyo ng'oyimba funa kaadi ya kuba ogenda kumubira ogenda kumubira mugamba president bandidde naye badde ninaki badde nina kaadi nsabise nnyo okubalaba ebirala nja bibagamba okulwokuna mu press conference sogende maaso kiwadde alasigadde busirike ogera lwe Buganda. Let me express my deepest gratitude for the privilege of addressing you all in your different capacities. We stand before you to rebuild our own industry. We've come to unleash its good working relationships with other people. We've come to serve. We've come to open up a new chapter. Amanyi. We are going to legalize our music industry. We are going to make it a legitimate business. We are going to be united. I've come to unite all. I've come to serve all. I'll make sure that we are one, and that's what I have for now. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire King Montage Photo Studio ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusangibwa Nankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino 0702 104 125 oba 0755 311 731 oba 0777 223 405. King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.